Kakati omusajja golaba oyo agudde mu ntaana yabadde ali mu kuziika mulirwanaawe gwe babadde bakayana naye ku nsonga z'ettaka. Oyo omufu gwe bali mu kuziika n'ono agudde mu ntaana babadde balina obutakkaanya lwa nsonga z'ettaka nga bakayanira fuuti emu ey'ettaka. Naye omufu Richard nga tannaba kufa mu luyombo n'olutalo lwe baafuna n'ono agudde mu ntaana neiba we, omufu yagamba ono agudde mu ntaana nti tugenda kulaba kunze naawe ani agenda okusooka okugenda mu ntaana. Wayise ennaku ntono nnyo omufu oyo gwe bali mu kuziika Richard n'afa. Naye babadde bali mu kuziika ono agudde mu ntaana yabadde apapiriza nooza nga ayanguya bateekeyo neiba we oba yeddiza ettaka oba simanyi. Naye abantu ku lumbe baagambye naye akabonero kanene ak'omuntu okuba nga muli mu kuziika n'agwa mu ntaana kalina ekintu kye kalaga. Batandise okuba nti babaako n'ebintu bibasuubiriza ku muntu ono eyagudde mu ntaana, okukkakkana nga bategedde nti ono omufu gwe bali mu kuziika nga tannafa yasoose kufunamu luyombo n'ono agudde mu ntaana, era bayombedde ddala n'okutuuka okwerangira okwetta. Naye kati bamusuubirizamu okuba nti yeyasse omugenzi. Naye okumanya abantu bazibu nnyo. Omuntu n'omutuusaako obuzibu naye ne ku ntaana ye n'ojja n'omuziika okakasize ddala nti abulirayo mu ttaka. Omufu nga tannaba kufa yagamba ono omusajja agudde mu ntaana naye tugenda kulaba kunze naawe ani agenda okusooka okuyingira entaana. Kwegamba nga bali mu kwetiisatiisa okwetta. Kono agudde mu ntaana kale tujja kulaba ani anaasooka okugenda mu ntaana. Naye kati nze mbuuza ku bana ababiri ani yasoose okugwa mu ntaana? Kubanga olaba keesi badde bagisitudde nga tebanagituuza mu ntaana, ono ate n'agigwamu. Gwe badde bakayana n'omugenzi, kati ku bonna ani yasoose okugwa mu ntaana? Kankutuseko vidiyo eno ogyerabireko era ogyewulireko, gimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Aya omusajja oyo eyafudde bamuyita Richard Mugabe era wakanungu. Richard abadde alina enkaayana n'oyo omukulu agudde mu ntaana, naye ng'ekintu kye bakaayanira just fuuti emu ey'ettaka kyekibadde kibakaayanya, kyekibadde kibayombya. Baayomba ekyalo kyonna, n'ekintu kye nakootingamu kyali kimu mu bintu bye baayomba. Omusajja oyo afudde yagamba oyagudde mu ntaana nti kale katulabe ani anaasooka mu ntaana. Ono aguddeyo n'agamba gojja kunsookayo, n'ono gwe bagenda okuteekayo okuziika naye n'agamba gwe ojja okunsookayo. Olutalo lwali lw'amaanyi nnyo. Naye kati mbuuza kw'ono ali mu box mu sanduuku n'ono neighbor gwe yayomba naye agudde mu ntaana, ani asoose mu ntaana? Ani atuukirizza buli omu kye yayogera? Ebintu bya Katonda bino bizibu nnyo. Abantu abatatwagala abali wiringa okulaba nti ffe tufuna obuzibu ku nsi eno be bamu ku bantu abasooka ne ku ntaana zaffe. Ku mikolo gino egy'essanyu tebajja, naye mu maziika gaffe babaawo okulaba nti akuteekayo ogendera eddala. Kayinjagala otunuulira ono yabadde ayomba ne neiba we nga bayombera ttaka, naye ne beetiisatiisa okwetta nga buli omu awera gw'ojja kunsooka okufa, gw'ogenda kunsooka okufa, ojja kunsooka okuyingira entaana, ojja kunsooka okuyingira entaana. Zabadde teziri busa, munnanga ate omu ku bo n'afa. Ekitegeeza nti waliwo eyeetabye mu lukwe lw'okutta munne
ndowooza omu yasoose munne kwegamba bakuyita kulabuukirira omu yalabuukiridde munne n'amwesooka naye Richard bwe yafudde ono y'omu ku bantu ababadde ku mwanjo okumuteekayo keesi y'okugiteeka mu ntaana y'omu ku bantu ababadde ku mwanjo okulaba nga neiba we bamuziika mangu mangu naye nga bano ababiri badde bayombera ttaka ekitegeeza nti neiba we bw'aba afudde ettaka lye babadde bayombera agenda kulitwala nga teri muntu n'omu amukuba ku mukono kati eno ensi mwe tubeera gwe baba bakuteekayo ng'eneebyo batwala musajja wattu ettaka lye bagenda kulitwala ng'omuntu amutwalako ettaka eryo ye muntu. Ebintu bino bikwewuunyisa abantu abali wiringa okutwala ebyaffe bye bantu ababeerawo mu ssaawa zaffe envannyuma kati gwe ky'olina okumanya ekintu kimu nti ebiseera bisinga kasita olaba nga waliwo omuntu afudde naye ng'enfa y'omuntu oyo tetegeerekeka mukimanye nti omuntu aba yamutuusizzaako okufa okwo abeerawo abeera arawundi nga y'omu ku bakungubazi ng'akola na butaweerwa y'omu ku bantu abasima entaana y'omu ku bantu abasitula keesi kwegamba ogende ate abantu bano be bateeka n'eddagala ku bafu be bateeka n'amadagala ku bafu ekyo kyo mukikkirize omuntu kati njagala nk'ekyokulabirako omusajja ono omulabe yagudde mu ntaana ateeka okuba nga ye yasse munne ng'amuttira lwa ttaka naye okugwa mu ntaana y'omugenzi agwamu ng'alina ensonga ayagala kumuteekako ddagala baba bagala kusiba mizimu gino gireme okubasumbuwa bakwegamba babbe bye babba nga teri abakuba ku mikono naye omubbi tamazambiro era akaseerako naye kamala ne katuuka abantu abamu bakola ebikolobero ne balowooza nti bagenda kuguma nabyo naye muganda wange mulimu omufu ateefiira eriyo abafu nga bo balwanirira emmaali yaabwe bangi nnyo nga ali wiringa okulwanirira emmaali ye so embeera y'obwetyo bweri ku sayidi eyo naye nga mulina okukimanya nti oyo yagudde mu ntaana ye yasse omugenzi era byategeerekese omanyi mu Buganda ebintu ebituukawo naddala ku mikolo egy'enjawulo kabanga akabonero akalaga oba sayini eraga eweereza abakungubazi mubamu abakungubazi bo nga bamanye ebyennono ng'agamba olaba kino kituuseewo kati essaawa zino kino kano kabonero okalaga bwe kati ne bwe kati ne bwe kati okitegeera kaakati omufu ono eyagudde mu ntaana ye yamutuusizza owaali kyokka kano nze nkayita kamanyiiro y'omu ku basitudde keesi y'omugenzi bamutuuze mu ntaana ye ey'olubeerera abantu bazibu nnyo kati musajja wattu ettaka lye bagenda kulitwala oyo neiba we nga yalitwala naye nga mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera omukutu gwa CEO Michael Uganda bannange bantu bange ndowooza temutoma naye nga njagala okubakubirizamu mwenna abaagala okubalombera edduwa abaagala okuba nti ate babatereeza mu ngeri ez'enjawulo baganda bange mwekwata ennamba z'olabawo ku sikuriini yo basobola okuba nti bakutereeza bakulombera edduwa emirimu ogikola gigaanye obufumbo buyuuga obulamu tebutambula bulungi njagala weekwata ennamba z'olaba ku sikuriini awo kuba essimu bakulombera edduwa obulamu busobole okuba nti bukutambulira mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu gwa CEO Michael Uganda era nga mbabuuzako yona gyonna gye musinza okuba nti ate mundaba simanyi atanaba kusubscribinga ki ky'olinda simanyi oba olinda ki genda maaso n'okuba nti ate osubscribinga sako n'okuba nti ate opa comment endowooza ekola kyamannyo nnyini ddala ku vidiyo zino zenteekayo ndowooza banange siba disappointinga wanookawo osanga amawulire agataliimu kukonjera abantu balala ffe tukola amawulire nga galiwo reality we give reality stories we don't fake tetufekinga so baagala nnyo mwenna Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba
Ah.